mu firimu yaffe etandika tugenda maaso natenga bulijjo nagambye eya Nabagala Fiona gye tulaba so nga bagiyita Namyekozo Club Nigga zigenda mu MK Majestic Plaza. Nabagala Fiona ye producer waayo ate nga Gladstone Ike ye editor firimu eno. So Gladstone Ike ye director of photography nga Menelik Gerard yakoze ku mataala. Nabagala Fiona ye executive producer. Kizamani Nsulu Sejemba ye director waayo. Kakatutandikidde luda waliwo ali kaduuka ayina byagala okugula. Ono ye mutunzi. Omutunzi embeera gy'atunula abaguzi tebakyajja. Omuguzi entunula gy'atunulamu. Omutunzi atunula kimu abaguzi tebakyajja. Agenda maaso mutaka aligula byakunywa saako n'ebirala ebirabika okuba ne bikozesebwa ewaka. Sajja mukulu y'ono. Yagula buli kimu kyoyinza okuleka ndi omuntu kyeweetaaga okuleka ndi okozeseeka. Ono ye mutunzi. Naku zino ensi tokyalina muntu gweyinza okuleka ndi gwe weesiga. Atunda yeesibiddeyo. Kale no mutaka bamala okugula byagula kyava atambula. Naye aba ate agenda ne wabaawo amuyita. Owange leka naawe tonejjaako negwe obadde kiyinza omuntu gwe weesibako tolabanko nga nina omukyala eka ndeka embeera nno wano weetuuse abakyala okuba ne batandisa okuba abasajja kati wunzaaki kyogamba nze siri mukazi nze ebyoliko ebyokwebuzabuza manyi olina okunyongera gw'olina ewaka omukazi n'amwesibako kino oba kye bayita ekyokwekaza manya ndi olina okunjagala gweyagala gaana oyinza otya okunejjako nswazaswaza nyini mpulidde omulimu yakikuba amatama nawono ngaakuba ekyo genda ng'okimanya akwagala yenze era olina okunjagala eyo yoliko osaaga n'amwerekereza ebigambo era ne wonookola otya nja kufuna munnange musajja akiyakola ng'atambula ng'adda muli omukazi ng'amulemeraku. Tugenda maaso ne firimu yaffe tukyatandika butandisi era nga tugenda maaso. Bannange oguswajja gunswazaswaziza kakati nzaani gwogaanagaana essaawa eno mazima ate nga buli lwenkulaba mpulira nga nkufiirako awulira amufiirako kati kumbe gwafiirako ate ye tayagaladde omufiirako. Kaakati no mu budde obw'ekiro mutaka gye yabeeranga eka omukazi teyakoma okwo ssebo ng'akwata ekkubo ng'ajja ekiro ewaka kawungeezi awo ssebo n'essaawa z'abalogozi baayo saawa ez'obudde okuwungera awo buba butandisa ovaako ensonyi kati ng'ajja n'ekituutiiri ekifundikwafundi musajja gwe tompona omukazi gwe weewaana naye gw'olina omukazi gwe weewaana naye nkuloze agasiya akuloga bw'akubuulira nti nkumazze. Kakati munnange enkeera eyaloze akawungeezi kajjo abaamuno babadde beebase kati omukyala yakeera kulongoosa ono gwe bayita Nasiwa Aisha oligina nemuzi alongoosa mulimu gw'okulongoosa gw'abakyala. Mukazi yenna atayagala kwerongoosa oyo gwe bayita omujama. Aba akyalongoosa agenda okulira emmeeme egugumuka. Emmeeme egugumuka kyuba emmeeme neddamu negugumuka. Bannange agenda
okwetegereza okuwulira awulira ng'omutima ogumu okyayokya awulira okwokerera kw'omutima omutwe ne mumyansa amaaso bannange oba mbadde ki agenda okulya mukazi wattu atandise okuba nga afuna obumunyenye katonda wattu omanyi omuntu agwa eddalu laba amaaso bannanga abakazi baloga bakazi mwe mwegendereze mwe naddala abakazi abali mu bufumbo mmwe obeera mu bufumbo naye nga balu waliwo abamwegumba so n'olwensonga erina okuba nga weegendereza yebuusabuusa atandise okwebuusabuusa kino kye bayita eddalu dalu limulumbye dalu laba eddalu omukazi abadde atudde ateredde entende erengera bw'atandika okwesiribomba mu bantu nga balaba neyeyalawo agudde kale kava kuba kwevuunika naye ekyobugazi kyekyo omukazi omuntu yenna aloga omukazi okutuuka n'avuga booda yagwa eddalu omukyalo ono kaakano no ebbanga lyatambula emyezi 6 omuntu yenna bw'agwa eddalu bamwanguyira abasitera basinga badde engulu naye omuntu bw'agwa eddalu ne batamwanguyira ate ebintu byonoonekera ddala omukyalo ono eddalu lyamukubira ddala emyezi 6 omukyalo yali alabikako kati wuno engoye ze yali ayambala birengera yenna alinga omusiikeko asiridde abantu bakeera kwedolera omukyalo yayitangawo ne bamuwa ekitiibwa bannanga omuntu akusuula eddalu aba akudimootinze aba akuggyeko amayinja alimu nakuba obululu bw'embaga kumbe ezerooko ezalemeramu mukazi baali bamuwasa mbaga kivaawa kubanga baabwe yalina omukyala amwagala era nga baawe bambi ku mazima ge yalina teyagala kwagala mukazi yenna mulala bweru okuggyako omukazi gwe yalina ewaka n'abakazi no nabo ssebo omukazi bw'omwagala omu bwoti abakazi alala kibayisa bubi mukazi olina okumwagala nga n'abalala nabo kaluba waawaamuko munange ku gaapu kuba ono ekimukoza bino kye baamutuusaako kyekyo ali mu kuzina bundooya avumanga baasi ku kikko wuuyo tugenda maaso munnange omukyala bw'atyo ng'atandika okunooneka mpola mpola era ng'ayonoonekera ddala kaakano mu kaseera kano twaddako mu kitundu kikino ekyesuuliriddeko ewala n'okuva eri ekibuga waliwo omwana muwala wuno eri ageze okulekani asiibula kulekani ava mu kyalo nga bw'omanya ebyekyalo bw'oba ogenza okulaba ku bakadde basinga bakusalira endagala n'ogenda n'endagala kati agenda kusala ndagala kubanga agala agenda okudda e Kampala ng'alinawo ku ndagala ndagala e Kampala sizigulika buli lumu luba lwa 10 so nga ekyalo ebitooke bigaba bya bwereere nagaye zigenda mu MK Majestic Plaza level ey'okutani edduuka liri namba 8 tugenda maaso baabo nga bakkirira mu kyalo babe nga bagenda okusala endagala firimu egenda maaso oluvannyuma ennyo bannaffe balina okuleka ne bakwata ekkubo okuba ne badda mu kibuga tulaba namyekozo
kulavuniga mu kaseera kano tulengera mu maka omwami ayolekera ku mulimu omukyala amulekera ye mukyala gwe twalengedde okulabika ne bava mu kyalo era babadde bagenza okuba ne balaba kubaki ku bakadde omukwano balina mungi omukyala yayambaza omwami engatto yakanange engatto enekunyumira omwami yo Kibirige Musitafa owakalijji omukyala amwambaza bannange mwami kale nno omwami ono tolabiridde buli omukyalo ono era omukyalo olaba buli kaseera aba mukufu yakuta luli nejjo ne leero najjo n'ekyeggulo ona mukufu ne ku kyenkya kwegamba maka abantu abazimba temubula sanyuleka naawe ejja kundeeta busandi ate nga gwe wuyo gogenda togenda kunkyajinga saawa eno mwami ng'akumamu agenda ku mulimu tukyatandika butandisi efirimu egenda maaso munange ng'akumamu agenda ku mulimu tugenda maaso agenda ku mulimu yevuga omwami ye Kibirige Musitafa efirimu egenda maaso bakwata ekkubo okuba nga boolekera okweyongerayo omukyala asigala eka ba agenda omwami kaakati munnange tuba tuli awo akawungeezi ak'olunaku olwo waliwo abajja bayiriba yitawo manyi naawe onywa nnyo twagambye nywa mpolo leke mwagana akuddusa mugenda kunsuula mumujja kukunsuula ekiwato munsiko empola mujja kuleeta obuzibu naawe yangu atwegalira omusajja tatusanga kaakanno bano be basira jjajja bakuula nnyo ekiro kati baleka balina gwe baakudde onamugagulawo enju omusajja ayinza okuba ategedde wetukutte ate wedde alina ab'amagye abamukuuma bajja tukuba kibooko bamukudde ne bamunywa ono wuuno kye bayita okugangayira kwe kukwate kubo baggulawo ekinyolota bapapa yanguwa waliwo eyanywedde olunywa gula wogalawo yanguwa waliwo ge basise kale abaana b'obuwala ekitiibwa kyabwe kibaweereddemu ddala nnyo omwana ow'obuwala okubanga tokyali mu nsa gw'onywa omwenge n'olabika okuba nti oyitawo buyisi ekintu ekyo kirabika okuba nti kikyakola ddala makulu si kirungi n'akamu tugenda maaso musajja gw'oli tusabwe bannange omusajja abadde wakututa busa omusajja abadde wakututta nagamba abantu ogenda bakula osooke nga kebera era katono ono singa tegibadde misinde ebintu byansi bizibu n'omubbi yeebaza katonda kwekyo kyabamukoledde kwe kulingiza si kubanga omusajja atuuse dda engeri gye bakudde ow'amagye olingizawo ng'alina ekikompola bali wano baweekeera obulamu ab'obwana ab'obuwala bwe butyo weebuli nga ye omuwala aliwo okulabika nti ayiri mu kabuyirimusi era ng'agenda maaso ng'ekigendererwa kye yakulabika nti anyaga bunyezi basajja kyava gyeyo taaba oba ekibiriti nkitaddewo anywa ne sigala nazzi kuno ng'omusajja anywa sigala atama naye n'omukazi eyanywanga sigala ng'alabibwanga ekyambiyuuni kati ono omuwala anywa sigala waliwo atamidde awulira emmeme kubanga ngalabi aweddeyo ye n'akoleeza yenywere omusege guno ogwalayisira nna
omanyi kye bayita okunywa omunywi omunywi oyo anywa buli kyasanze laba ono laba amaaso alinga akubiddwa butida obwongo tebukyabala katulabe mama nyabo No. Saka mutebea. Dede. Rose. Olaba we mujjidde nga mutagala n'ono. Nga nabala byeddala yenga zisagala bintu. Kale no okusinzira ku mbeera bwe badde. Yo nenga ono yasoose okufuluma ebbaala bwe babadde bakuulira. Kaakati bwe yalabe banne n'asooka abalekayiko mu bbaala ye n'afuluma ng'amaze okitegeera ne bagenda kudduka buddusi. Abaana ab'obuwala abasinga bakuula naye nga bakimanyi si wali kusiga akukuula ku olwo naye ng'akimanyi temulina gye mulaga. Efirimu yiino nakiyingidde essaawa 10 zigenze okuwera nga mbakanya n'omusama asooka nga kyankola kyeneekoze ono yanyumya era ebizibu bigenze okulabika ne bebajjira. Kale nno gibadde misinde egy'oluvannyuma lw'okulabika ne kubadde kukoowa bakasitoma babadde bangi alala basazeewo babba bubbi. Kati waliwo omusama gwe yasoose okwambalagana naye ono ne bw'omulaba atalina gasituka. Bannanga abaana ab'obuwala bamu emirimu giba gya misinde businde. Oli yanywedde n'agangayira lengera alinga ekyambyone kwata wano. Obwedda balina abasama be bakudde ne babakuula era be babatwala mu bikolwa eby'omukwano balina bye bavaayo nabyo. Kati yagamba yakoze ekibaddusa kwata wano eyo kuseereza buseereza. Okyali ku muzannyo soko kwa tote eyo ogirebe wagireba. Abaana ab'obuwala mugenda nabo mu bikolwa ebyo simanyi mulowooza muli mu kwesanyusa kumbe baagala babba. Ogenda okwetegereza olukazi bwenzemuko bwati ne mukeggwali omukazi akutuukako gwe n'olowooza muli mukwano kasita atandika okunywesa omwenge gulowooza gw'onywa muli mu kunywa kumbe mu by'okunywa ono agamba mbu yamutereddemu ssebo panado bw'omussa mu mwenge afuuka butwa asitama ku bwengo aba takyakuba obwo ng'asitamako busitame. Bamanye ebikuba ebya buli kala. Sanga omukazi ng'alina essimu etenkana mulimu gwakola n'ogamba nti ono essimu yagijjeewa kumba amasimu baba bakudde makuule. Ndeka naawe kino ye kibadde ki wali obaddeko awo n'onywa n'ogangayira nga tolina dda agasituka. Kati ono alaba nga ali mu geyina ekiwato alwana bamusikadde engulu. Era bano bagenda maaso n'okwewunya munnaabwe kubanga afuuse wa layisi kati kyakola. Omuntu alabika okuba ntakyali mu nsa wadde y'ono. Abasajja bamutwala bamugulira walagi ow'ebibiri ne bamugulira minizi fanta n'anywa. Bw'amala okunywa ne bateeka ku luba. Kale ne bamufuula ebinyonyi ng'ekiriwo kyakubojjogola. Osanga abakazi ng'alina emmindi ye agifuuwa buli mwenge gwanywa tegukwata ku mutwe. Aba n'emmindi emmindi nga bagiyita mufuuwa konguuli. Wano wange tukimanyi wo naye nedda zaayi naye nga munnaye baabano omwenge tagusobola okusegeya akabuyingira. Teri mutamivu abagambwa temujja kunvumira wange
oba mwegase naye mwegatte naye namwe kimanye nti ogenda okwetegereza batandise ofuna obutakkaanya atewulira ono ye kyasinza okubanga yeetamwa yonaanywa naggwayo n'agangayira n'amala okunywa omwenge najja n'abooga mu nju ennyumba ng'eno omuzigo gumu osanga nga mulimu abaana ab'obuwala 3 ne wabaawo abayagupangisa abalala n'abasaburentinga kati mwe basituka nga bava ogenda okukola obwamalaya buli yeetunda oleeta ku meeza z'otunze atandise lengera ayuga buyuzi ayuga bannange nennono bwenzi ndwadde kubanga olina weeti gy'olaba nga tekyasobola bwenzi bamugambye asituka atambule ayiise buyise alinga njovu abunduka bubundusi wuuyo neyeekuŋŋaanya adde abundusi ono yamugamba ni gwe singa temunaaba temuvudde mu kuneeyisa yamu ekisirusiru eyo ogwo omwenge gwe munywa ojja kundaba kati yamugamba alina okubeeramu amagezi oli atandise kubooga ono kwe kuyitawo naawe obadde ki nkewaza vangu ate omwenge gukuba abanene gusitama mu masavu ono kyava ayingira ekisenge ekigato kyamulemeddemu ensi erimu obuzibu kakani mu kaseera kano tukwateko we tudde erudda mu kyalo waliwo omwami atuuse gano nno ge maka ga maama wa Fiona era nkwatibwa chance nenkusangawo ku lw'ensonga kaka chairman agenda okujja ng'ayagala maama Fiona waliwo ensonga ezeetalinda kati nga mugamba ndi omanyi waliwo ensonga zenjagala nkuyitiddemu ezakaleekereeke nange munaye gye nvudde eri mbadde ntudde ku maggwa ne ŋŋamba kainzi gye nkubuulire munnange akasente kali ke nali wagira keweewola akasente kaludde nnyo era keetaaga okuleekaani kakomawo kati nga mugamu naye sente ze nakuwola zaali za nayikondo chairman bamuwa sente okuva ku muluka nga balina okusima nayikondo ku kyalo kino naye omukyalo ono yazimwewolako maama Fiona kubanga waali waliwo obuzibu nagaa munnange akasente ako mbadde njagala nkazeewo kubanga yemu ku busente bwali bulina okuleekaani bufasilitatinga embeera y'okusima nayikondo kati simbadde njagala nzi kati nga mugaa munnange sente mu kuzimpa nazeewolera muwala wange Fiona naye sente ate bwe yabadde agira saazimusabye nze banjamu obwesige kati nga mugamba okimanyi ekyo ekintu kyoliko kya buzannyo oli mu kugayaala singa kizuukanye sente zampeebwa okuva ku muluka okusima nayikondo sizirina oba teziwera okimanyi kiyinza okunzigisaamu obwesigwa n'enzigibwa ne mu ntebe ey'obukulembeze bw'ekyalo dabe nga nkumaliriza ensonga ekyo ekintu kive nako naawe sente zireete wufuna we weewola badde okwata akasente gwe kyoba okola tunda mbuzi oba yeri okumpi kyonna ekiri okumpi kati nga mugamba nti mpaayo chance kati kansuubire nti akabanga kengenda okukuwa kajja kumala saawa ng'emu oba bbiri yamugamba ni mpaayo chance ate era naliyagadde gube gwa ssaawa nkimanye nti olw'eggulo bwenzija wano akasente musajja atu kyanga nkuwadde mukazi wattu ng'agenda maaso bambi yeewozaako ziraba ziri mu 3 ono ng'amugamba sobola kuba lunaku lulala era mpozi gamba netululemu essaawa 3 sente obe ng'omaze okuba n'oziweereza awatali ekyo munnange okujja embeera eyo tegenda kusoboka olagenda kwogerayo ki mpozi nga nkutwala eri poliisi bw'obanga togire ng'ambe lumu nti wanziba poliisi gye mba ndeeta chairman towaaba kati si waaba kati gweoyagala obeereeyo nze nkumiririra amaggwa nnyabo nze bakyawe nze nedda tebakukyawa munange akasente ngenda kakolako chairman sente bakasanga naawe mama w'abaana munange naawe sente wazeewolera baana bo babe bulungi nze munange nange erinnya lyange ligenda kufiira bwereere eryobwa ssentebe kati kyenjagala okole oba ono gwe bw'onootuuka eyo n'oba sente tugende ndowooza wanyonyole lumu singakukankutwale kale
Tuite police tugambe ni kale watubba. Mama Fiona ngatandika kwewozaako. Olaba bannanga abazadde omwana omuzaala n'akubonyaabonya. Bw'amala okubonyaabonya muleeba. Omwana y'omu ate ne mu dduniya n'otandika okuba nti gwofaayo ku kubeerako obulungi. Kali mukazi wattu ali wano aleebuukana gwa mwana. Kengende ndeeta ba poliisi lumu nfudde nange. Mukazi wattu kyakola kwe kusituka. Olwo nno tudda erudda ye Fiona aliko alina byatereeza. Ali wano ali mu Yesu. Ali mu Yesu. Olwo nno maama kyeyakola kukwata essimu. Nze tebajja kunsiba ng'omwana gwe neewolera ssente gy'ali. Kyava amukubira. Kati nga tambuuza maama tabu ki. Mwana gwe Fiona. Kiki maama ng'enjogera oyogera bula luba kiki. Nga munayo manyi. Kati kyamaani ava wano. Era azze ng'alabika aliko n'obumansuka. Kyamaani agamba. Ebintu si birungi era kye tulina okuleka ntukola. Kwe kuleka ni akasente tukaleeta kubanga abadde agambye mbu akasente gye kaava ku muluka. Okujja eno okuleka ni kakola nayikondo. N'agamba nti tugenda okulabika nti ebintu bituwemukira buli omu agenda tulabanga omubbi w'essente z'eggombolola. Omwami watuukira. Munnaye gamba omwami ali sente aleete. Ebizibu nga tebinnabeera bannange tekiba nazaala we ne bamusiba. Mugambe nazaala wa bizibu biwe ebiri. Maama yeegayirira. Oli ali eri n'okuseka alinga ayagala. Maama kati asinda businzi. Deadline ya leero. Sente bwe zitagenda leero. Maama abaaluguddemu. Musajja mukulu y'ono. Munne maama abadde agambye. Munnange engeri gye baba tugira amanye sente ziri ze nakuwa. Ze nagamba emitwalo mukaaga. Sente zo sente nja zikuwa. Bazaagala leero alindemu. Omuntu ku mitwalo mukaaga ono eno abamulumi baaba. Abamulumi. Kani ngamugamba ntaffe maama sente tugenda kuzimuwa. Kale nga bagenda maaso ekyokusasula sente babe nga bakikolako. Embeera maama gy'abaddemu ng'akaaba bambi ayinza ofuna obuzibu. Kati ye ng'omwana w'obuwala era akyagala kuleka ni maama we abaako embeera embi emutuukako. Kuba chairman agenze agamba bagenda kuleeta ab'embooko. Poliisi nayo bagitegeezeeko. Kitegeeza baakuswala ku kyalo. Wetuddira ewa mukazi wattu Nassiwa. Ye Nassiwa Aisha akwereza nga Nassiwa. Baamuloga. Bannange bano baloga. Ali wano. Leete ente. Sokola ebiwoowoolo. Leete ente. Sokola akameme. Omulalu ebigambo beera biba mu nsi ye. Ate mwana atu mu nsi yawe abalalu aba wanyumye. Era abatamanyi nti waliwo n'okuswala. Leete ente. Sokola ennyama. Leete ente. Leeta akataago. Ono ogenda okwetegereza. Nassiwa bannange. Ono Nassiwa ogenda okwetegereza yali omuntu alina langi ennungi etunuulikikako kati wuuno alinga omusiike kaasiridde. Ng'oyagala ki? Oyagalako
Masero walirawa we Masero abantu si abulolo twaina nyina byakola yairibya muyiribi kati nga tujja tudda erudda ono maama omanyinze nagamba omuzadde ne maama byanjawulo kati waliwo akutta abaana be akaana akayigiriza 180 gwatazaala muninja otandika otya okubisa omwana 180 olwo nno we twogerera waliwo emmotoka endala ekyamiika waliwo emmotoka ekyamiika ali eno anyoola guwato si kiwato kumbe waliwo akomyewo yennyini abadde ava agenda okutuuka eberu ng'awulira ekidongo ekidongo kiva mu nju laba etabbo omwami kwe kwetegereza omukyala teyamulaba bw'aleeta abaana tannabayigirizayo kintu kyonna nga maama yandibadde ayigiriza abaana kuva buto omwana oba oyina omuyigiriza lengera maama byayigiriza abaana abayigiriza zikuna mazipendova ono ekintu n'akijjako abaawo zambwaki ezanyira ku muziki kogoze baneeta etukyawubaawubi ndika mbabadde bakyawuba binsuti naye mukazi gw'olimu amagezi otandika otya okudda n'abaana abaana oli mubonona bwononya ebidongo by'okuba olinga ali mu bbaala eno giyise ebbaala gwe nja kukukuba gwe olabika ombulamu tonsindiikiriza wali okubiddwako nze tebansindika ekikazi kyakwata omusajja ono wedda naye abumbujja lwakuba musajja bamukwata amataayi agenda okulira amukutte nga amusobola omanyo genda eri noliwo nowunyirawo nenkwawa nze wanneewasiza ojja kundaba ono omukazi yalogga omukazi w'abandi n'ava mu maka era mpaka we yasendasenda omusajja n'ayingira amaka gano nerengera byatandise efirimu egenda maaso omukazi yenna aloga omusajja atule mu bufumbo oba olinako ekitali kituufu yakulya kungufu kugira zisineka style yolaika tomanyi nze nane kongolama gwe mukazi omanye ekikwewunyisa kati twakeera mubanafa mu bbaala erudda bakagutunda ono omwami okuva lwe bamuyodde nga baagala kumukuba kati yasazewo agende mu bbaala agunywe ayina bakyali be bebagunywa omanyi mu bbaala eno wabeera abasajja abakuwaanawaana nga bw'olina essente ate omuntu yenna anywa ku mwenge lwe bamuwaana nti alina essente gwaba atadde ku mutwe nga gumugamba yongera ogule bagenda maaso okuva lwe bamube ne bakata kyagala kuddayo omukazi okwegezaamu kukuba aba takyalina ssanyu lyayinza kukuwa okujjako okumwekweka asazeewo amwekweke bwekwesi kati nga obudde ne waba tali mu kukola abeera eno nga ye ali mu bakinywe gweyo byoliko mwana mbusimanyi oddaka simanyi biki otandise ebyokwogerayogera twagamba ffe bakazi baffe tebatufuga ate owooza simanyi kuddaka kumbe musajja atwatya empi eri owuwa akuba mulimu abakazi abatakuba kumbe naye alengera ebimyula wano alengera ebimyula naye ayagala yogera mpola deekaana mpola tolina kyomanyi ku bufumbo naye bwe nkugamba nti noonya mukazi mulala ekyo nakyo oba olina okukitegeera kyentegeeza baamukubye
kati anoonya omukazi omulungi omubalagavu wakataketake nga takuba basajja ne ku kiri ekipande ekinoonya saako era okusinziira ku mboozi eriwo mbu baamukubye bano bayomba bulijjo tumanyi otambula na mukazi kumbe bulijjo tutambula na mukazi bamuyise mukazi omukazi akuba atya omukazi okukuba kitegeeza gwe mukazi ye yaba omusajja naye gwe kyengamba okimanyi omanye eggwanga lyoli omukazi gwe nneeka ne bamusekerera fe omanye amawanga ge tulina mulimu eggwanga ly'omukazi nga gwe okuba bbaawe olina osooka omukuba mulingi kalatina avaayo ne mukanyuga eŋŋuumya mu menyi g'amapeesa ne tulaba ani agonza munne ogenda okwetegereza byana biwala ebinyerera bitandise okuyengerawo kumbe byebikuuzi byeno babba amasimu bano boolaba bali babba amasimu baaba kani nga batandika okweyogezayogeza owai jangu otulo wano tulabe kyekino bwedda kyayogerako era yagenza okujja wano ng'alina kibebi kyalinda oli gwe kutambula n'asituka nadda muli efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso n'oli naye n'agenda kati ate kiri kitamiira nnyo era we kitamiira kikwanguyiririzaawo byokunywa nga batandika kutumya ku dalinga okimanyi olina kafeesi saala eri naawe ne baleeta naye nga jjukira no ebaliko babbi balungi babba amasimu n'ebirala ebiri okumpi era bw'omutwala ewuwo ekyapa we kiba okumpi nakyo abuuka nakyo balina engeri gye batabula ebyokunywa wali baabano nga batandika bisuuka ne bisaba soda leka naawe ojja kundeeta gundi leka tuwulire bye byefuula ebinywa soda nywako ono gwe baliko naye mugezi bannange ekikulu omwenge gukaawa byefuula ebitagunywerako ddala ebyokunywa nga bongera kutumya ebbaala nga bagifuula pate kati bafuuse zipate animalo kiri ne kitandika kinywa ne kibooga baabo tulaba namyekozo mulavuniga kwekomerera nakubuuzaako ku bya mukyala wo n'ongamba tebikukwatako simanyi omwana gwalina simanyinza n'okubasiiwo kyonna sibitegeera ogenda okwetegereza ono ate alina olugambo lwaleese mbu yawulidde aboogera mbu mukazi woono abakazi b'ebbala agenda okuyingiramu ng'akimanyi oyinayo omukazi oba nga tolina baba baagala nnyo okumanya kubanga tebibalyayo tebibakwatako omukazi gwe bitakwatako oba oyina omukazi ekiba kimuleese oba okitegeera kati nga kino kitandika okweyogeza mbu boogera ndi mukazi woono gwalina ewaka mbu abaana balinayo si babe okumanya ono omwami era mukazi mulungi mu bbala atandise okufukamira
afukamirira ono gwafukamirira oli mu bikondo mukuzi super n'atandika okulaga nga bwamwagala kyokka naawe ojja kunsesa njugira mazima n'agamba njagala okkirize enkwagale abalala babiveeko ebyokwagala mbyesigalize mumalayo mugamba nti omwagala oba otandise kuwemula buwemuzi oba kumbe ono akasa kirabika oyagala gaana buganyi ekyo kanjitegerera omuntu mba oli awo sikusaanidde oba sikusaanira sinagamba muto nsaanira naye omukazi omusanga mu bbaala n'ogamba laavu omwagala okwagala kuno nakusaana okubeera okubaamu specific kubanga omuntu ayinza okugamba akwagala ng'akwagala ku olwo ekyo nakyo kiba kituufumu naye omuntu okusanga mu bbaala laavu neetandikirawo ogendeeko ofumbe ebyo tonyumya bya mukazi oli gambye okwagala kwe nnina kuko kati nze ye gwenze gambye katikiriza obulabe omulundi gumu obulabe basikwagala nkwagala bane asajja mulimbe yogera ekikulu babitugambye ojja kuŋŋamba ekigambo ekyo ng'osaaga olyoka ozannyire ku mmeeme yange mala atabwa mutima oba ozannyira ku mmeeme kati oyagala nkole kyokaseni nkwagala kino kyenkoze olooza nkufukamiridde ggwe mu maaso wano g'abantu bonna nga balaba kyoko nkwasa n'ensonyi ne naawe situkawo bajja tulaba mwami okunfukamira ekintu ekyo yala kunswaza bagamba embw ate sirinaamu nsa nze nandibadde nfukamirira sooka ombulira oba onjagala yenkwagala onjagaza mutima onjagaza mwoyo oba onjagaza kinku onteresewa ontereka ku mutima oba ku kiwoowoolo yogera ngenda kuddamu laba ekiri eri nagamba gwe teri akusinga kutembeeta ekiri wano love connections ziringa love connections eyatandise agamba yewa soda atandise okukkiriza akenge nagamba ezigenda mwemuke Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8 weyina okulenkanira osanga sinema zino n'omusobozi wolaga era nga MK yensibuko y'ebina Uganda efirimu egenda maaso kakati ensonga zito naziwulira naye obuzibu obulimu ebintu bino omwami muteri byetagamu okwetegereza nti nkwetegereza tembe webbanga nga nkwetegereza ogenda okwetegereza sebo omukyalo ono mbwayagala musitadinga ayagala asooke musitadinga nkyakusitadinga sijja kugamba nti obufumbo ekyo kyenkuganya kikyetaaga okubamu obudde nange ntuukiwa kasooke nkirolazeewo omanyi munange ebintu by'obufumbo tumala gaveeri no papa kati oyinza okuŋŋamba onjagala nga simanyi ddala kituufu oba onjagala oyinza okuba n'oluusi onnimba bulimbi netuuka ebyo ne bijja byonooneka ate muneeno ojja weefuulafuula nkulabikira nga efuula nkulabikira nga omwefuuzi muyonda byemu okwekyusa ekyo gwe kyolina okumanya sayidi yange siina kyeneetaagako sitadingako omutima nagukuwa era omukyalo ono ebigambo by'omwami byonna ebiraga nti ekyokwagala kyaliko amuyaya ali eri barandise kwekyanga ngera bwomanyi gula yawe oba ogula afe abasoose okugula tulwisa bagula mpalompalo kati nga tujja tukomawo ewa Fiona tugenda okudda ewa Fiona waliwo atuuse ono nno ye maka gaabwe bateesa bulungi ne bba
bagenda maaso balina kye bateesaako kwe kulira konkona Kibirige Mustafa alina omukyala kansooka endaba oba ani akonkona ogenda okwetegereza essanyu bane mwana gwe kali ngasooka mugwe wayinga ogezze wena n'ekiwato nekibulirayo kukuba ku kiina mufo ky'okumuganga odimbuse kani nga mugani badde simanyi nno osobola okuleka ndi ojja essaawa zino ja tugende kwe kumuyingiza munda efirimu egenda mukwanudde eri mu ntebe yo mwewaka abaawo entebe y'omwami kyava asaladde wali azze mulabako banne mwana gwe wagejja munaye bizibu bye bimugezza akuluusana buli kadde kali ng'asooka amugamba bigenda bitya mbeera kiye ng'onyirira ng'asooka amubuuza oba ssentamu akyaliyo genda mu maaso n'okwebaza omwami alabirira buli ssanyu lyonna omukazi lye yeetaaga omwami yalintuusizza yeeyagalira ku mwami buli mukimu kyonna omwami nga bwamuyambye kwegamba mwami amulabiridde bulungi baabo sweetheart mukwano gwange Zaina bukibuulira ngamba tuzebbanga nga tetweraba kasimanga ffenna agenda maaso kyava mwanjulira omwami mukwano gwe bagenda bonna ne bamusuuta seeke wabula yeewuunya mukwano gw'embeera gy'alimu okunyirira kyakola kati gyasiiba mu kunyirira yeesibira mu kunyirira baami nga yeebaza nga muga munnange mwami waffe kankwebaze bali kulabirira mukwano gwange ono mukwano gwe nnyo nnyo kumbi baafukana ba Luganda nenno okukyaza omukwano gono nakyo erudda mukwano gwe kiba kirungi okumukyaza omukyalo ono gwe tulaba bw'abeera mu bantu abategevu yefuulanga ali mu kiti ekyo naye yeebeerera eri mu bibala mukuuzi wa bbaluwa takyakuuza na magalo yafuna kyati kya sitebo kye ekijjako natiza tata buli kyakula akakasaani kiwera lwabwe bityo nyo tulaba ano yatuna naga bannange mukwano gwange afuuse ekirala mukwano gwe afuuse mukwano gwe aha bannange Webale kufisa kadi n'ekino otubuuzaawo. Kale sebo. Naffe gye tulireyo. Mami Kibirige. Mwana kuzimba. Gigenda gitya? Mirungi sibi. Abakadde bali batya? Nabo balungi. Wamulaba n'awonyirira. Ono agenda maaso n'okwetegereza omugenyi
n'omugenyi n'akyala ng'anyirira nnyo okusinga n'omukyalo we waka kyewuunyisa. Namwebaza munnange bale kwerabirira naye bale kusiima munnange bwe basiima nga tatangalo. Obadde kyolina ebikusiiwa nedda. Ng'ofunye akabugumu aze kukyala wa munne naye ono yeewuunya abagenyi muli afunye akabugumu n'atandika okwesesa naye anaye mulamu. Olina obugalo bw'asala kulaba entuula. Emikwano gino mirungi naye manya mukwano gwo kiki? Njoka mulamu olina obutebe maama. Ono omwana muwala mubbi omuzimu gw'obubbi gumutambulirako ng'atandika okwekyusa bw'awanika ekifuba bw'akizza muli bw'akireega bwe yeetereza. Naye yeefudde muzibe naye ng'alaba maama Katonda yakuwa munnange. Bannange n'abakyala ab'ewaka gwe gaaguno mulanga gwennyini omukyala okuba muyiga okwefaako. Obeera n'emikwano gyo ate nga bakyala ewammwe nga gyonna ginyirira. Gwe baawo n'ogaana omunyiririra mukazi gw'okola bubi baawo ajja okuba nga abagenyi kale bajja. Ono ye bannange omwami nti kanveewo. Saagala ebyo. Omugenyi abadde alandisa okwetuuninga amusimanya amabeere gamubabuukiriza. Siru mu siru. Abawala gye bali ng'akeera kunoonya mikwano gye. Ono nga tamuleetera akatunda amanyi aleetera mukwano gwe. Kumbe oli adde atandise okubabuukirira amabeere. Ate gwe obunyeebwa. Laba kyonna kasi yamwere. Nange olina omusajja atya abantu. Ekirabuka ku Facebook obuligo obulutiisiza. Leka naawe. Ng'atandika kweyogeza. Mbw'ono nga bw'alina omusajja alina ensonyi. Bw'omusajja we alina ensonyi. Jangu mukwano. Kati nga tamuyita. Banne mwami leka naye ku nswaza lwaki odduka kumbe onadduse ekibambulira. Omusajja okudduka abagenyi kisinziira mugenyi ki? Oli omugenyi alina engeri gy'akyangamu ekifuba agugumuka. Mu kaseera kano olutalo lwaliwo n'omukyalo ono ekyaviirako omusajja watondo okuleka nti obulamu bwonooneka. Mukazi yamukwata ssebo namuyisaamu n'oluyina amuganze tomanyeranga nja kukuba. Omusajja wattu atudde wano bw'atunulira ebifaananyi ebyali eby'omukyala Nassi wa Aisha Olina Nems. Omukyala gw'atakyalabako omukazi yagwa eddalu. Omukazi ye mukyala yamukulisangayo buli we yalinga ava ku mulimu. Omwami yakomangawo n'ebyo eby'omuwendo okusanyusa ku mukyala. Yamutoneranga kale no amaka gaalimu essanyu litakyaliwo kati. Kwabanga kusanyuka olutatadde mukwano gwaliwo ogw'amaanyi. Wetugenda maaso wetwogerera wano omwami agenda maaso abirowoozaamu mukazi we.
kati ebifaananyi byafuna azimbanga bakanyama atunulanga kayoola ye mukyala kale no nekirabika nembeera si nungi okutwaliza awamu jagala olabe tugenda maaso kale nembeera buli weba ebizze ne mukwano gwo gezaako ojjukire ate ekiseera ekyessanyu ng'oli ne mukwano gwo njagala olabe yaleeta ekimuli kwe kukissa erudda omanye omukwano guwangala kutonna buli gweyagala w'omutonera bw'oti ayongera okulabika nga ate ayongera okuba nga akwagala ano bannanga ate ng'onjagadde nnyo n'osukka mukyala aba mulungi okutonera kwegaana ddala ku bintu ebiyinza okuleka ne bimusiba ewaka n'amuwa ne kaswiti akolabanga akatini manye abakyala butonotono nnyo bwe bubakuba n'abeera mu maka nga teyagala kuseguka obuntu obwo obutanatana kaswiti yamuwa kaswiti kabano kameka oba ka 2 nekalunga omukwano pipa namba ali wanaakaaba oli bwe yagwa eddalu teyafaayo kumanya omukyala awona atya yaleeta mulala kati atandise okulabika nga ajjukira ebyo byatayinza kulekaani amwerabirako baabo abaana eka omwami bamwanirizanga ng'akomyewo kati miranga gyafunamu ng'embeera anti omukyala ayagala kuba mukube ate munange Katonda ayinza okuleetera embeera n'oviibwako omukyala yali akutegeera n'otandika okusinkana abakyala nga goloza bayinza okuzibikira eddebu ly'oli naye nga kizibu kati ali ku babbaala akwana babbaala omukwano gwaliwo era nga n'essanyu lyaliwo okubanga muzadde we yaba baana be nga bamwagala abaana babeera kwegamba bakula bulungi baba n'essanyu n'embeera ebaba bajagala singa maama ne taata baba we bali naye omwana abeere mu ewaka nga maama oba taliiwo nga lo maama mulala byonna byonna musajja mukulu ali mu kubirowoozaako ebyaliwo kiba kizibu nnyo okubizzaawo musajja atu kwe kusituka alabe kyazzaako munnange tugenda okudda erudda abaniga basazeeko fana ekino ekikazi tekyali kyangu sebo kireesa abaniga mu nnyumba y'omusajja bali wano obulevu babulukamu babuluka obulevu babuluka be baagala bali mu nnyumba ya musajja bali mu kunywa nguuli Peter Josi Tom Peter Josi Peter Josi yamugamba Peter Josi naye mazina galiwa kati boyagala salawa laba semera kuwe wano za kabaka mwagala salawa nga batandika bujjo bwe banywa omwenge yabalese mu nnyumba ya musajja laba etabbu musajja gwe wasa mukazi kikaaki wuuyo yenna ayagala kwabika
oleeta omukazi kanga explosive bom labe tabu labe maka ga musajja omusajja amaka abantu bayitanga bagamba omwami oyo yazimba amaka yamala embeekula eri wano embeekula eri wano labe eddalu labe eddalu ayina abayaaye be ayina abayaaye be yaleeta labe etabu kale kale efirimu egenda maaso twetaaga tumanye wajja biggwera katono nnyo tuli ku liiso tuterera bannange waliwo kyoyinza okuyita akakule endolo efusse endolo wanywange yaguze nywange yaguze olaba nywange yewoze baabo batandise bali okwetemyako waliwo abatandise okwetemyako kwe kufuluma balinga bafuluma balinga bafuluma endongo efuuse endongo ne badda onadda aluma aluma ayina bwaluma bwalumira eno badda n'empeke empeke nga baziteeka mwenge empeke nga bassa mwenge empeke laba etabu bannange baby oh. abadde ki ogenda okwetegereza kale bosi nesina nserula tobuuza bingi atoyisamu nnyo bosi ogenda okwetegereza nga bafulumya nga bafulumya buli kimu bamuwadde omwenge bakyaliibe kyobola ebintu byabaniga bizibu nnyo ne mukwano gwe bamubba ne mukwano gwe bamubba obwana bugenda okujja ng'ono ali wansi bugenda okuyitayita maama obwedda ali mu nju anywa omwenge abaana badde bali bweru bagenda okwebuuza ekituuse ku maama takyenyeenya bagenda okwebuuza maama kiki maama takyalimu wadde akasambagala maama taliimu wadde akasambagala efirimu egenda maaso balowooza yeebase nga bamubikka abaana maama babikka mubike balowooza yeebase
tugenda maaso. Naye kyekidirira ogenda okudda eno obukule. Bano baabano be bakuzi b'ekyalo. Pulogulaamu bazifunira ku ssimu. Wuuno kakuzi sebo yalumba mukwano gwe yali ayagala mubbira musajja sooka olabe essimu ogikuta otya. Kino kireeka ne waya zaakyo nfunda kubanga engeri gye bakiyuyamu luli waya ntono nabadde ndi awo nga kimutabika kijja nga kinvuyizaako ate kityambo kyagala kumpasa. kaakano omusajja mukola ddala alowooza nti ono asobola okumuteeka eka. Bwe yatuuka eka atandise kumugeya bugeya. Bana omuntu oli okumpasa enze yo okumpasa mbisobola. Abakazi asinga tebaagala bawasa kuba kye batya kwe kubafuga. Bakimanyi obufumbo komera. Omuntu waabeera ewaka buli gy'alaga n'asooka atiribiza. Nze nkyalina okutiribiza n'atiribiza. Sebo nze ndyoka embeera ewa Mutebi era Mutebi yekka nga yeweka wentiribiza. Nina okuba nga munnange nkyatambulira ddala. Owulidde abantu nkyayagala okukuula kati nzire ku oyo ndyoka embeera ewaka nfukumulemu obwana bwakumukumu nzigweko ne feesi ekuula. Naye no wandiyogedde mpola ebigambo byo kuba sente za Mutebi ozirya ng'olaba olya Mutebi. Owulidde lwaki togenda maaso n'okuba nti omufumbirwa okusinga okudda ku sente zo zimulyeko zonna. Aba muntu ng'omu akuwa sente lwaki omalako emirembe? Kyogamba gwondabira kye neetaaga. Nze sola kulaba nti ekyamutebi sina kye mwetaagako. Ani akugamba nti ofuuse ssenga wa wano? Amugaye nti Mutebi oba omukuula olaba ndi sente ze muntu. Naye bw'omala omuggyako sente olabanga ekyeneena. Olabanga Mutebi atalina makulu. Kati ono naye bw'amala yabwekokola yabuyingira ayina ettutu. Naye ebbeere abasajja baliyuyiza balinga abanyenye emboona ku miti. Liyuye lyonna ebbeere litandise kuyika liringa mwala. Bamugamba bafumbirwe yagamba nedda. Banaye temunzimbawo kanyaaga oba mukaddiwa mukaddiwe. Bambi bano ku myaka gye balimu balabanga bakuze era tekyali musajja yeegomba kubatwala mu maka kubawasa. Kati ono ng'aliko omuto tebayagala abe ng'atuuka mu kizibu bwe kityo. Temumboolera munnange tetwagala obe munvaako ndi mwana wa nnyoko ate gwe ojja genda jjukira ya musuza ojja sula ku lubalaza ddamu oweefuula essenga. Sebo nono neyekyanga wadde otusuza wadde ki tujja kubuulira amazima. Sebo n'obwamalayo bwe buba buyina bwe buyina okukoma. Omuntu obeera ne tageti yo nti myaka 2 ngenda kubeera malaaya myaka egiddako mbeere muntu mulala. Si atubeereddewo zayisinga tuliruddawo zayifumbirwa omusajja yabange kikikyo munfuukidde omugugu munfuukidde akayumba munzimbyako akayumba kikikyo gwe nyabo toli mukazi tosobola kufumbira Mutebi kikyo talina kyenina kitakusobozesa kufumbira Mutebi naawe bwotyo abalaba nti Mutebi asobola obbawasa beba bagenda yaba abawasa naye yawulira agaanye. Mugenda n'abagala abazimbire ennyumba abapangisiza amayumba abagulire abasibise enviiri byonna byonna bye bamwagaliza nabo basobola okubifuna. So yagasi musiba akanyaaga kuntabula sagala kuncyankalanya Katonda watu munviire ate sikakubanga toddamu kutulangira simanyi otusuza twakimanya ye tukimanyi omanyi otusuza ate n'okitulangira wabula ono baaba akaddiridde mu bwenzi yenna ennyama eyiikayiika eti
ate oba tomwagala kati mugende mu mwagala awase ekivuddewo oluyombo oluvudde ku mutebi naye n'omukazi ategeera bulungi ekituufu emyaka egy'okuula giggwako ate abanamu bate bakimanyi nti emyaka egy'okuula giggwako nkuwagira oli faala muleke oba tamwagala gwetwala naye ng'ate era nange niwe namwagala sijja mwagala ebyalava ebyange obimanyinaawo awagira ku kyobufumbo ekyamunakuba kufumbirwa n'essimu etegefu kulabika nti afumbirwa twadde erudda ono omukazi watwali eno eddadu likozesa oba yamuloga mazina asula beebuuza ekyomukolera n'atuula wali omukazi yali omuyonja atatuula mu ttaka alina ensawo gy'atambula nayo mubeeramu amayuni amabisi n'emiwogo ameketa tugenda maaso kaakati nno ono yuuno kati tajjukire oba kwebaka wano oba atya awulira mukooba okukamala agenda okulingiza tajjukira nengeri gye yatuuse mu ntebe awo mukama katonda yasooka n'abirowoozaamu tuba tuli awo ono nga tajja kumugamba bayoma maguloli yemmere yamugamba gwe manyira jukiro n'amugamba wadde oli mulalu naye mulimu abaana be yasanga mu nju eno omukyalo oli omulalu yabazaala kati bandibadde bamuwa ku mmere kati ng'amugamba wano tewali mmere egenda kufulumawo ng'egenda kuliibwa mulalu tufumba mmere y'abantu si ya mulalu mulamu we yazze vaayo ate nno mulamu kanyama sebo n'oli naye omwami alina muganda we muka ono jjukira alina ebizibu bye bisooka ekisooka baamubbye waliwo ebyabbiddwa mu nnyumba bwe yaleese abatamiivu okunywa ono bulijjo tebamumanyirangako leero bamuyisizaamu olugaayo kati yawulira nga afa apaana nadda akuttewa kyava atuula ekyo kimuyombya nakyo kati yeewunya okuwa omuntu emmerewo n'olyoka otandika okuyomba obwenkaniddeawo kulwokuba oli wamuwadde emmere omukazi ono alina omululu yagamba alina omululu mulala nze nsaasira ne mutebi kyava ajja bwenya bundu samalita yesaawa ofuma amaka gange okwetambuza toddamu kulayika ndi ojje wa mulamuwo yali yajja kulaba ku muganda we n'amugamba ndi olugezigezi osusizza lungi ono kwe kusooka okwejjamu eyaringi kuba abanaalwana b'osigaza eyaringi basobola ozisikaasika
ne bakuyuza amatu kati ng'agamba wano we waleetewo kamanyiiro baasi gwe yamanyira naye yali tegenda twaleka amuyodde wano tunaatandikira ekyokubiri ekinaaba kizze abankuumire